tukwanirizaako nnyo amanya nze musomesa senior era nga olwaleero nkyazizza mukama wange mu mirimu ate era nga menta mu bintu bingi omukulu Nolini Ntege era nga olwayo tuzze tutunuulire ensonga nyingi ezibadde zitambula mu ggwanga bingi bitambudde bingi tugenda byogerako mubiwuli tugenda kuva ku kimu omanyi abantu abo abatulaba baagala nnyo tusayirawo biki bye tulina okuteesaako oba wali okigenderedde obeera ku live wazze n'omulamu wago olinga yogera ne ku kino so bingi ebitambula bingi ebyogerwa waliwo naakula naga kakati okola ekyo n'omuga wali oŋŋambye ekkola wali oŋŋambye ekkola anyina yandabye ku live n'aŋŋamba kati temukyalina byakkola ne mugamba kati ate nze emirimu gye gyakola ngiyingiriddewo ate gwali ku sayidi ya Haji waliwo abajja ku live zo nze ngamba laba eno wansi nga bakukyokooza bukyokooza waliwo neyakugambye nze siina transport mumpe omutwalo gwa transport n'omugamba oyo mbega ali ku sayidi ndala era olwagizawamma asigale kugyewaabwe ku kitundu kirina ebizibu bingi abeerewo tatawanya kwemenya sitesi ono kikyalina olutwe Stesha Mayanja manyi Stesha Mayanja muyimbi owa bandi eyatutumuka mu mulembe ogw'abakyala abajja ab'enjawulo mukka ab'ettutumu band music yakwatira akati mu Uganda kati band music bwakwata akati mu Uganda Eagles production eri kuntiko Eagles production nga yesinga nga toyina mulago ogigeraageranyako nze ewaffe Namasuba tulina ekifo bakiyita Jjajjandalike kyasooka kubeera kya bivvulu nga tuleesewo ku bayimbi baaka twali bataawo bakafeero ne bajjawo ko baani so ekifo ekyo kikyaliyo weekirine nga kiraga birala kirina emipiira balaga emipiira balinawo jimu ezakabiwayo zisaaluuni enkulaakulana yakiwamba kyakyuka mukko kaakati wekiraba mu Namasuba mu kikajjo mu Jjajjandalike naye Eagles production olunaku lwakeera nga yejja nekiyuguuma bino mbikunyumiza ng'oggyeko embuutu y'embuutukize ya Namboole embuutu bagiteekako enamboole yasooka Namboole eyaddala eyatraini ndabika nali sinajja mu Bukedde wali tonnajja Bukedde yali yakatandika omwaka gumu ne mugitegeka enamboole ne bagitegeka enamboole tekedde okuba yali y'amaanyi yaliko abantu 12,000 kiteekeddwa okuba gyawera kuba Bukedde yali y'amaanyi yali Namboole awo naye zaali saa 6-7 ng'abantu bazirika babajjawo ambulance we zibaddusa nga kyajjudde dda kati nkutwala ku Jjajjandalike Eagles production ejja original we nakakasisa ndi abasajja baali bakambwe bino ebivvulu byene bali byabeerangawo bitya edda ebyo mu 2006 emmotoka ya drive ebifo ebimu yakubanga neyitamu eyo kati ng'ewaffe Namasuba mu kikajjo drive yakubanga neyita ku Steera najja Nankungu kati waleero ekkuba erigireeta n'erigweyo Masajja paka eri mu kikajjo eri Kabira paka ku kyeri bayitayo kugwonyegere nejja nevuga ndejje negituusa eri ku Zanta nejja nevuga ku Zana paka ngaawo Seguku neyitako eno wansi ku Zimoviti Nyanama Namasuba bogimaze abawagizi baayo bweweetaaga bebo Masajja Ndejje Steera Gangu kiba kiwedde kati bwe baamalanga okukola drive ssaawa nga tugeze 12 awo nga drive emaliriza neekomawo ne bajjako emizindaalo ne bagipanga gyegigenda okukuba naye Eagles production yaleeta fusso ng'ekuba drive eringa laddu nga batadde kuli emizindaalo nga ekuba kutta kyenyinza okugamba kuba fusso ebanga stage nga bagitaddeko ziri emizindaalo by then nyumya bya 2007 tuli bato naffe tukyasoma kaakati Eagles eno
we nagikakasiza nti ngambo eyisaawo drive egenda bweti kakati emalo eva erijjukira gayi bwetuuka eba erina okukomawo egende ezzana kati eba ekomawo bweti eyitawo aye ne wajja fusa endala ye ereese gigenda kupangibwa muhooro kati kyenjukira mu maalo gaffe awo ne balyoka bapangulula emizindalo nga wansi giriko n'obupiira gyakuvuga olaba bipya tulaba bipya girina mu bitundubaali bagusiteeka ku mulyango ne baguwetamu guti ne baguvuga bagenda okusanga hoolo erimu obutebe ne basooka babujja naye nga hoolo ntonomu ne bagamba wano tetujjaawo baali tebayinza kujjaawo nti ki tetujjaawo kuba buli yali mu ego nga star kye baakola ne bakwata obutebe bwonna babuteeka wabweru kati waliwo obusituulu obutonotono nga 1,200 ne babuteekako mu maaso ewasigadde kuyimirira muhoolo ezo ziri ssaawa 8 kati ne batandika okupanga stage ne batestinga sound nga mufa fe baana bawaka wali kujjajjandalike muyingira bwe mufuluma buli omu bwakubuuzaako awo dini olyotya gane igozi abo saluuni ab'emmere abaaki ababuwala gyebweru wenzijukirira nti eagles tesaaga zigenda okuwera ssaawa 11 nga layini yekomeeri ng'eringa ya kisaawe so wano hoola abantu bajjanga ku ssaawa 10 nga zigenda mu emu ne balyoka batandika okutuula kakati wano ku ssaawa awo 2 abayimbi abalala nga omulyango olaba gujjudde kati baagira ngendo olaba abantu bali mu kkuba eri neŋŋamba kikino ne bajja ne batugalamiza kugalamiza nga nabagenda okukola nga bakateni raiza b'amaanyi nkugambye sekyewajjanga kateni raiza saawa zigenda okuwera ndowooza 2 nga ekiri wali kwetonda tewali kyakkola mutuyambe muddeeka mirango giggaddwa tewali kyakkola kujjajjandalike waggaddwa muddeeka nga wakoze wajjudde ne batukuba endongo yaabwe ne bamalayo ne bagenda eyo yali eagles kati eagles eyo lwaki yakuba nnyo ng'erina abasajja baayo bamaini 3 Ronald Mayinja, Mr. Kisemakula, Geoffrey Rutaya nga bali mu competition eri herefe nga ate bayimbira wamu nti kuba alubamu balubamu ate fena tulino ziba abawagizi bonna ne babanga buli omu ali eyo aluna mubiru oyajja buzi andi kati wawo yali azze then Sekamatu oyo yenga yalemera mu kiri kitya saagala kwogera kuseka ngambye bali bamaini bali bamaini bana abalala sijja boogera kati ng'eyina abakazi Catherine Kusaasira, Mama Kabina, Irene Namatovu, Stesha Mayanja, oyo tazze luvannyuma bonna benjogerako baalimu ati bwe mba njogera bya 27 28 bonna benjogerako baali bazze kaakati mu kujja ng'ensi enyumirwa ndongo era nga abawagizi tebawalana anyumirwa bunyumirwa nze nyumirwa Stesha nze nyumirwa Kusaasira abantu abaleeta empalana mu music kitegedde Bobby Wine, Bebe Cool ne Chameleon kati bajja batambuza endongo yaabwe obuwagizi ne bujjanga bujja bukola ki bukula kati climax ya Eagles oyo Stesha yakubako eyo obrigato katagist nzijukira bulungi ezimu launch zakolebwa ku Africana oba obrigato n'agikuba bulungi nnyo n'akolaawo ebintuntu Stesha yasukkuluma ku bayimbi bannaaba atya afuna ekirowoozo akola kampani etwala abantu ebweru mu kusaaga
abantu ne beesiga station muyimbi alina address muyimbi olwasanzewo zi Middle East Consultancy waliwo endala nyingi time netuuka nga abantu beesiga Stema baali bagiyita Stema Station Mayanja nga linnya bwe liggwayo Stema banaye abantu ne beesiga Station n'akola n'atuuka nga kampani endala ezitwala abantu ebweru yaziwa ku bantu tezikyalina mirimu ezimu ne zituula tusudde tutya Station bino mbyogera ntya Mungu zaatula ne ziteesa nti Station yagwatya kubanga erinnya lye ne bwe tunaalanga tutya tetuyinza dyenkana abakulu abo bakwatanga ssente ne bawa omuntu oba mulenzi oba muwala buloga va ku abo bagundi baani oyo omulenzi ani yagende Ibrahim Moleke nga bafuna omuntu nabamuga agende wa Station osasule ssente zino bwe banaakutwala ebweru ogambe yakututte mu kwetunda nabiwulira yakututte mu kusaddaaka nyina omuwala yatusudde mu kiyumba ali Bulaaya kati yankubirako essimu ng'akaaba amazigo omanyi mu bulamu waliwo omuntu nga omutadde mu kino nga takisobola naŋŋamba nkulayirira njagala kwetondera bantwala ebweru naye nga Middle East yentumye ye yamutuma ewa Stema yes genda wa Station bakutwale bw'otuukayo okole kino era amawuloboozi agaasooka ge wasooka okuwulira agaali gasinga obungi gaalinga matume ng'oli atwekamu n'essene ne bamuwa ssene n'atuuka eri n'atuukayo n'agamba bantutte wantu baagala kunzija mu mitu yantuseyo n'ansuula awo tuli mu kiyumba eno teri mulimu yatusudde eno kati eyo emboozi neekola nejjanga ekola amakampani ne galekerawo okwesiga Station license tebagenze gitwala abantu batandika ne balekerawo okwesiga Station n'atuuka n'okufuna tugeze emirimu ng'agifunye weegiri genuine bulungi nnyo Station lumu yasitukako n'awa kampani emu miliyoni oba nga 4 mwezi n'asituka kuba emirimu bagula migula egimu bw'amala okugigula ne bano n'agibaguza kati sente amazo zijja ku baana aziwadde omugagga eri omugagga n'atuuka eri n'akukakasa nti ate abuze kyokka eno olina abaana naye nga kiteeketeeke kumusuula ng'oli akugamba Station muwe emirimu e Dubai oluusi nga tegiriiyo naye ng'eno waliwo eyaguguze abasajja Middle East baalina ssente Gordon ng'oli yamugambye ogenda kusetinga bwoti biki omulage buli kimu ne paperwork eweddwe zijje batuuke wali ebife nebifa kati Station n'akomawo ate ng'alina okunoonya ssente ayiri abaana bano najja naye nga byonna omulaba nze nali mutuukirira ng'omulaba atoba ng'omukazi kati nga tamanyi kazannyo we kali nga tanategeera nti waliwo abamulwana ate bimu nga tabikugamba agamujja kugwamu amaanyi bakwano be ebimu nabyesigaliza paka lubaamukuba ekigwo era nkugamba Station yakola emyaka mirala ng'egi ng'asasula mabanja naye ng'asasula mabanja nga neeno waliyo ba Ibra baani bali ku babuloga kuba era oli naakugamba nti Station mufere moki bino byenjogera njagala wabeewo ali wano abiwakanya aŋŋambye nti nali ntuukiriddeko ku Station Mayanja nti nze nga bwe mwogerako wali omutuukiriddeko Station Mayanja oŋŋambye nti mubi teri muntu nkubuulira teri muntu yali atuukiridde Station Mayanja 1 on 1 kudiringa naye 1 on 1 mu buntu nga jjeko bino namusaba ku kkubo naye ŋŋama njagala aveeyo agamba nti byadda nakolaganako ne Station kigube mwezi ogwo oŋŋambe nti sigamba muwagizi nti namuyitako ne muyita n'agaana kuba omuwagizi ayinza okuyita nga bakugamba stage gwaddako nga otuuse luddawa kati ogenda otuuka okuyita mu bano bagamba bannange Station nomugamba mbadde nza nga naye stage bamugamba bw'oba toddako ojja kuddako after 40 minutes ng'ate olina omukolo gy'olaga oba olina akeeyo ebbali kati ebyo bibaamu
omuwagizi ye n'akufuna bulala nga naye tamanyi ka pressure kaliko oba oluusi ng'omuyimbi ava wala ayagala gendako back stage akakkaneko kale ate nga gweoyagala asooka n'okukyusa akyuse ne make-up akyuke byonna ebyo nga nga ye program is 30 minutes an hour 2010 ne Station Mayanja yoyo kati tudde wano ebyo byonna byaliwo love life ya station eno naye ng'erimu ebikambira kati love life ya Station Mayanja ayinza okuba tayina mukisa mu love kati abasajja olw'okuba baagala abayimbi n'abakazi abayinamu ku ssente olumu beerabira bagendayo nga abala laavu ne ssente oba n'ebyonfuna tebabanyona laavu abamu bajja nga yeegomba omuyimbi kati mu maalo nga yeegomba bya mirundi ebiri okwegomba n'okwagala siba okwagala kintu kizito anti kye ŋŋamba anti waliwo omuntu gw'ofuna nga ye tomwagalako na kimu naye ng'oyagala ssente yokka ne wabaawo gamba neegomba okulabikako nga nze njagala omuyimbi sebo mukitundu eno mu kikajjo bagambe nga just kuzimba yebbawa Station Mayanja nga kyamaanyi nnyo sebo namasuba oyuguumiza ddala okitegedde nudini yebbawa ava peace kusaasira okitegedde onteekako bugungi yenannyini kabina nina kwesiba ku buwala bulungi bwava peace busire queen obuwala obulungi obuwala obulungi era ne bamumpa nze muwasa ava peace ate ono omukyotera gwe twateekamu empitirivu ŋŋamba ne bamumpa ŋŋamba waga nti tumukuwadde wuuyo naye mbadde nkunyumiza tugendewe kati Station Mayanja ekibuzo kyo kyabadde nti love life ye nga ejjudde enkwagulo nyingi naye nkugamba amulaba wayinza okugamba naye love Station malaaya tatereera ayagala ona ali nga mutuufu mundaba ali eyo ebbali naye ne nkugamba nti Station Mayanja abadde unlucky tabadde namukisa mu basajja nze gye mangi yasookera yalwayo munnaye gwe bw'olowooza aye bwe nkirowooza naye nayo baamukwagula ng'ali mu mbeera bweti kangwe Station Mayanja yayagala Ssekyewa wedda newala erinnya beyagala kiri open si byankukutu beyagala byomwakimanyi n'abaana balina bwe beyagala ne Ssekyewa Station n'ayagala biri ebituufu yayagala akasajja ke simanyi na muntu era yanyumya gweyagala akasajja ke kati bw'ayagala akasajja ke ne kalabira ddala ng'ekituufu bakaagala ne kagamba ate omusajja kasagenda mu comfortable zone omulwanira atandika okulumya bulumya bw'ajja ng'afuluma bw'afuluma ng'ayingira mbusesha yakuba eŋŋumbi mu biseera ebyo kati n'abeeraawo mulaavu nne ey'okumutima omusajja n'alondoola n'okulondoola bamugambye aludde akalenda mukazi wattu najja n'alondoola kati wayita ebbanga naye nga tekalina omusajja talina kyamu mbadde njogera nga ye bwe yali akanyumya akasajja naye kati kanyumya omusajja omutuufu muwa ekitiibwa kye nga talina kyamuwa nga yesesha bwagamba naye ngaganga ye ayagala omusajja ng'amwagala bwagazi bwagamba yali naye afunamu omutwalo gwe 10 emmeka era nga bayimba n'abanga obwetaavu bwe buli naye si bwe nnyo ng'afunaafunayo mu Eagles kati n'amaliriza ebbanga ng'ebyaddala Ssekyewa alinga gwe beesibako olw'okuba baamulaga nti bamwagala nnyo kati Station n'ajja ng'amanyira ekituufu omusajja mwesibako bwesibe alaga njagala naye bwe mulaga nti nange mwagala nga olwo yeefuula wa kitalo kati ne babeerawo Station n'alowooza n'agamba naye omuntu yeetaaga omusajja kati nga waddala nga ne bw'aba akulumya alina kyakuwa ng'olina ky'omuggyako naye okubeera n'omusajja munaku ate wakwesibako waliwo gwaga kale annumya naye emmere ndya nyambala nsula wano motoka yangulira okitegedde baba bali awo muko Kezoni abeeraawo katwe wangi tomumanyi Kezoni era simumanyi ng'agwa mu musajja mugagga bamuyita kitaka asuubula mamotoka
kozi waliyo nekitaka nkunyumiza omanyi station yakati nkutegedde oli mwannyinaze nga tufuna kitaka kitaka mukokezoni yamuleeta mugagga muzibu alina bondi y'emmotoka ntutu nga tuligeka mukolo gwa kwanjula station bamwanjula ngujjukira ogwa kitaka agudde ku mugagga alina bondi y'emmotoka station ng'agamba mashallah alhamdulillah biridhimu rahman nga batandika bufumbo nani nakitaka ng'agwe ewaffe mu kikajjo ku kabira waggulu eyo nga kitaka yali yazimbayo ennyumba nga teyaggwa nkomerere bukomerezi temuli madirisa temuli seminti temuli mzigi station lwakitegeera nti omusajja obugagga bamuwaayiriza lindako omusajja nawe ayina bondi nkugambye kitaka ayina bondi kati ng'ebituufu bondi agirina naye nga mu basajja abakodo ku nsi eno abakopi ku nsi eno akwata zero kati station agenda mu linnya lye omusajja yamusanga ayina abaana 14 omusajja alina abaana 14 nga buli mukazi yabazaala mu bakazi ab'enjawulo abaana bali awo bataayaaya kati station n'atuuka mu mbeera bagenda kugamba ntulugunya abaana b'omusajja kuba olidde obusanze bataayaaya ne wakati babiri n'akwata ssente n'ateekamu enzigi mu nnyumba n'amaliriza ennyumba n'agigezaako giddaabiriza n'akola ki omwaka nga mulamba n'ekitundu akolerera nyumba n'abaana bafune bwe basula zegoloofu ez'ebbeeyi ng'ettabu abakitaka baatazaala ne babeerawo ebyaddala kitakanga n'omunnyo bagoba mugobe omunnyo tata tewali nkunyumiza kati nkuwawoova okugamba nti naye tawummula naye tatuula naye nga kitaka ayina ebbuba naye ng'okugaba zero nga kitaka agoberera by then kalenda yaliwo eri manya Batival Theatre yaliwo eyeruddewo nga batera okugendawo ne bakiringirawo abayimbi ne baani balina kakakundi awo kakantini akalimu fayima kati wano wabweru mu parking ng'obutebe buvaayo abantu ne benywera ku bwenge bwabwe soda caayi wabeeranga n'akamera akalungi n'emboozi kitako ono nga yo omulimu gwe kujja kugamba bantu sitesi ya mukyala wa nze bba wa sitesi station n'atuuka ebyaddala nga yakola loosi ng'ali mukunyigirizibwa naye n'agumirayo n'abeerayo paka lwe yawulira ng'akitadde ne baawukana ne kitaka ne station mu mutima gwe gwegamba yagenda ebweyogerera eyo nga namboola awo sayidi eyo n'apangisa ennyumba namba n'aleka ennyumba eyakitaka mu kikajjo gye yateekamu sente ze n'agimaliriza n'agamba omusajja kamulekera ebintu bye kangende nkola ebyange ngende ntandika obulamu obupya olwo tazaddeyo azaddeyo kitaka baamuzaalira alina akaana bakayita akaana sijja kwogera linnya tuka protecting kaana kawala kakati bw'akazaala station n'atandika obulamu bwe olwo sitema etandise nga takyalina kye yeetaaga nnyo n'atandika okukola mukozi ng'akeera ku 12 ne Doreen Mutiibwa oyo yali eranda ne bakeera ku Equatorial Mall ne bakola emirimu n'atandika obulamu ne Doreen Mutiibwa yali part of sitema yes ne bakola ne Flavio oyo yaliyo kubakola namulindwa nawula ngaaji yagimensioninga nnyo kati nze nga station zijjawo nga Buladi nenyambako byennyambye ne tubeerawo kaakati bino byonna bitandika okujja byeggambye nkubuulira station ayawukanye n'ekitaka officially atandise obulamu obubwe abeddewo abanga ayitimuka bamupangira oluko olumusuula ebyaddala bamuwangula ne bamusuula abeddewo naye ng'endongo ekyakuba ng'era akuba mu ndongo ng'agenda n'afuna afuna $3 5 nga hiti azirina ng'akuba emikola ayinza okuba
station yakubanga Saturday emikolo 3 ku 4 era n'omunnamotoka ye n'avuga Butambala oba Mpijjaawo nevuga nekomawo paka lwagamba nti nkomye ku guno n'atuuka n'abitegeera naga emikolo tegisoboka bwe baba tebampa miliyoni 4 sigenda ku mukolo emikolo 2 mpojja emikolo 6 kuba emikolo maliza njiye era nyina n'omwana omuwala mbamita bakayitaani Liz Kimoli nga kaŋŋamaze ku mukolo ogwange station yalina okuyimba ne kati station keyakomyewo wano zine banga lyagenda okubeerawo mikolo gigenda kwekwa yatandikirawo kuba alina ennyimba ze nga 8 nga 2 ng'akulondera akuwa bwina gamba oyagala nyimbeko mmeka kanti nti mbakubye equalizer bungi obuyimba omusajja omwenzi kakati station bw'abeera awo embeera nebeerabeera mukaawo wagwira mu mubiru nakugambye Kampala ngenda Esseguku ye nakugambye mu kamotoka kali kamotoka kamonyinaze nkavuze yange yali teriiwo tugenzeeyo ntuuseeyo nga omukulu ava ng'amaka emiti gine compound eyina emiti omuddo omulungi wangi tuyingira tuti ennyumba ya kalina yali yaŋŋamba mwanyinaze munnayo alhamdulillah Katonda yantadde ebitala byantadde nga ndaba siteshama yange mbuuza ku mukodomi waffe awo ntuula bangabuddeyo awo bakakunywa biki kuba nagenda sanga 10 tubeddewo awo mbaddewo essaawa ng'emu mwanyinaze amperekera nti mwanyinaze olina kyogamba ne mugamba wallahi Katonda akwanyukudde nange nkugabye nga nvuga kamotoka ka mwanyinaze nzuyo okubukedde ng'oli mukwasa kamotoka ke ng'ekyo kiggwa tutambudde wayise ebbanga miitingi za mbaga tutuula ku Africana owulira bakavuma baweddeyo baani buli omu ng'ekifaananyi omusajja ina abantu tutuula ku Africana awo Bahajati Adija Nabukenya abagagga baawa station Mayanja omukolo ogwo naguteekamu ssente bannange gwali gw'amaanyi nga nguteekeramu ku mwanyinaze kuba station nawe yakubeererawo yakikola nga nawe olina okuyiwawo omubiri station yabanga awo n'agenda e Dubai n'alaba essimu eziriko by then zaali zi Sony Xperia yankambwe naga mwanyinaze nkuleetedde neneeyagalira e Kampala wano tomanyi nga sigambwako nenga kati mwanyinaze ate nkola mikolo gy'abatankwatako kati ate guno ogunkwatako nga luwampadde yawe $10 10 nga nkireta mu $1 sajja bayigoza abo nga bayinza ozigwamu bati $1 bazisikamu mangu katuteekemu enga ate nga tubateekayo zijjudde nobaleka nogaya muntu wammwe mumwebbire naye nze mmuwadde gye kikoma station nga mwanyinaze nno bibiri bino njagala obikwate nkubulira gwe njogerako nti mumanyi mwanyinaze nakkiriza dda omukolo ogenda kuba ku mperekeze ogenda kuba ku mperekeze zange njagala nkulabe wali nga tuli ffenna njagala nga bulwengira bwe nti nkulaba wano nyina ba metro manya bamaidi ba groomsmen nga umwe mulimu list nga gwakulembedde lisiti eyo nti bwogambye nti ekituufu kiri nti mu byo kyoŋŋamba kyembeera ekyo nkiwulidde ate nkumanyi mukonyoma naŋŋamba ate ekyo ng'okitadde ku bbali mu muzikiti wali ekibuli otuuliradde ku mwanjo wali gwangaba nti station ogambye otya gwe taata gwe muko station mwanyinaze nti buli kyogenda okuŋŋamba okukola ng'ogenda ogaba station kunyumiza tugenda wano ku Equatorial Mall opposite waliwo gye bayita Taxi Garments njiraba tuyingirawo nze waliwo engoye ez'omulembe Dr. Hildamani abukyazze oba kwalikaani omulala nga fe mperekezi nga babayiwamu amasuuti nga tusasula masuuti ge tugenda kukuba wali
Aha. Buli kimu kiwedde. Kaakati. Nabe. Weekend etuuka ey'embaga. Tuli nga ku Lwokunaawo. Babajja abo tumanyiganye. Muludde. Ayina munne bamuyita Emma Serugo. Mutegesi wa bivulu naye. Ekivulu Kasese biseera biringa endongo ekyakuba okutta. Abantu bakyaginyumirwa. Bavaawo mbito bakiyita abanene basisinkanye. Nga balina ekivulu Kasese ebundi bujo n'embarara. Nga baleese Bebekulu. Omunene mbanene Rasta. Ne Kamiliyoni nga kuliko abanene basisinkane bagenda kwekuba endongo etabangawo. Ekyo ekigambo era Kasese eri ku Christmas yaayo. Koze biseera era Bobi Wine yaliwo naye nga si munene. Yaliwo waawo yali endongo yali egenze nga kyalina kagoma. Tuli mu 2010. Yaliwo. Era nyumba zirina naye nga si munene kwenkana nga bwe baali awo. Kaakati ekyobunene kive kulwaki okiyingizaamu nnyo. Anti ogenze n'ogamba ensisinkano y'abanene. Baakola abanene basisinkanye Kamiliyoni Bebekulu. Mu kiseera ekyo nga be baliwo. Bajja avuga nsanga ku Bukedde jangu. Oba yampita ku Labonita waliwo kifo bakita Magic Parking. Eri opposite. Eri opposite ne Labonita. Kati omanye ekiriwo nemba ngenda kubeera ndi Gurumuzimani. Anti goyina okukwata sente zaffe ezeri tetuyinza ziteeka mu bantu batategeera. Neza Rasta gwazikwata. Ani wano nze mu kukwata sente mu box. Olimo era ekiwato kwa 26. Ekiwato kwa 26. Era nkola bwe nti mba mmanyi gwaliyo. Kaakati. Kati ne bampa ofa etabangawo. Tugenda kutwala Kasese n'ebundi bujo n'embarara. Tukuwa miliyoni 10. Olaba embaga bwogenda ogireka. Nembaga abannange. Kino ng'ate kintabuseeko. Bajjo nanteeka mu mmotoka. Kati lwalinga lwakuna lwakusatu. Nga station omusaya yazze okukyala. Baagenda eyo Nateete. Nga baakyadde emisana. Wasenga. Kati nembuuza station oli wanti ndi eno ziri kiro saa emu 2 ne tuvuga ne tugende wa station Mayanja. Ne mugamba station manye ekiriwo. Olwo okukyala ne tudde ebbali tunyumyamu mwanyi nani. Nti ensonga eriwo ogimanyi. Nfunye eddiiro. Naye ekizibu kye nnina eriyo ku mukolo gwo. Weekend y'omukolo gwo nsaba okkirize omukolo nguleke kasita buli kimu nkikoze ngende kaddiiro kuba bino bye tulimu sigenda okuba bya Gurumzi era oba wendi oba siriiwo guba mu muzikiti yenna aliwo kasita kuba oludda lwenu gwe kasita okkiriza olina ne baganda babo mu musaayi sitesha olwokuba mukwano gwange nnyo ng'ate anzikiririzaamu andaba obuvunaanyizibwa ndi watavyo agamba Nurudini wali wa ku kiddo ne mmuga naye byonna nga bigenda ngenda kukwatirayo miliyoni ya sente ngikulekere ngikwongere ogyongere mu mukolo wentadde eddibu ekiba nti omuntu engoye tezimutuuse weetaagawo kino kiri naŋŋamba Nurudini ndi mu bwetaavu bwa ssente g'emazima naye zirege togenda nze omukolo gwange gwe neŋŋamba station ne tufuluma ne bajjo oyo bajjo gwe mmanyi ne Emma Serugo Emma Promotions mumanyi bulungi nga batudde babiri baagala Nurudini mu box yaabwe ya sente mutegesi wa Lien Skin omutegedde nene tuvaayo nga station ndaba yasooka neŋŋamba bajjo sente nzaagala naye ekituufu kiri nti tuuse okulemererwa sigenda kujja ne tuvaayo ne mbaga station wange nnyo sinza kumulekeera ate namusuubiza kati kino kizzeemu naye agaanye ne bamperereza lwakuna mbijjukira bulungi okuba station wange nnyo bambi tuva mu Juma Lwokutaano wali ku muzikiti gwa Kubukedde wansi Kyeruzira
saawa zaali ziwera wajjukira ye ejjuma yaabwe eyaabwe si yakumala budde musanvu kitundu ebewedde era nze olumu wavangayo negwa neguba musanvu kitundu ebewedde kati nzija Flavia ali ku set musanvu nga luyimba lwo 45 Friday nga nfuluma wanji mwannyinaze salamu aleikum oli otya nti nga amaziga agali ku ssimu nti mwannyinaze omukolo teguliiyo sente ezo nazimaze okugenda ate kiki omusajja mufere bulijjo yali atulimba omusajja mufere kati sagala nsumule ng'osuna era nentambula nenzira mu studio nempita Flavia nemugaa ekiriguddewo kimanyi omukolo teguliiyo omusajja mufere nenzigwamu amaanyi ngusazizaamu obadde ne milioni 10 nazigobye ku lwamwanyi tutambudde nanzija ku ssimu n'akaaba amaziga nemuddamu nemukubira ng'amaziga gali awo mwanyinaze tuswadde omusajja yatulimba abantu ngenda bagamba ntya muyaye enteekateeka zonna nagamba n'ennyumba gye wajja siyiye n'emmotoka eri emwero gye nakuvugiramuko siyiye ennyumba bagibeeramu batya ebbangero nemugamba nti aha twakola omukolo gwa bukadde 4 n'agamba agenda kuleeta milioni 2 ndeete bibiri bajeti yali milioni 4 naye aŋŋamba kyekiba 10 takirabako naye omukolo gwa nkya naye ng'ate mmwe yammwe paati mugimaze tesha nga waliwo omuntu lwakubira essimu ng'onoonya ky'omugamba ng'okuggyako okunyeenya omutwe n'ogaa lwaki manyinaze yatomerwa ebintu binolowooza bino ebinogaa bagenda mwogerako kino mukazi wattu bamuwairize kiri bamuwaire kuba abantu bawamuntu abeera muzigeyo nga toyo emuli wansi agisuula waggulu n'alyoka avuma omuntu eno nenakuye nenkovuze n'embigere omutali njala n'alyoka avuma omuntu n'amannya agakutukamu batuvumye kaakati fast forward Friday ngenda ku theatre La Bonita if kiro sawa butanzo sawa ngemu 2 na station ku simu bino mbyogera bwaba bijjukira abimanyi tayiza kubanga yerabira zoliwa nemwe ndi ku La Bonita nangamba ekituufu nga bwe wandabye ejjeggulo jjukira namusanga eri omusaba okugenda kuli ku Friday sharia mwe nabaddemu enkyali nti aha nina gye neekwese buli bantu bali mu kunkaka nkola omukolo gaye abantu yayanjula omusajja baketi bayimbi bamafiina Jeno Katumba Wamala bonna baweddeyo nguma mujja kugira abantu batandika biki nemugamba gwosazeewo ki ng'omuntu manyinaze omukolo teguliiyo omusajja mubuuse naye wooli kuba wendi saagala kugira mpereze emitwalo 2 oba ogayina genda nigye wabadde ogenda enkya namugamba mwanyinaze sikakasa nti omukolo tegubeeyo naŋŋamba mwanyinaze mpereze emitwalo 2 saagala kubeera mu bantu bano ate be balina ssente zange naye kyesaagala mukolo guno kubaayo gugenda kutuswaza buswaza yadde kale guli mu biseera ebizibu naye future yange ng'omuntu tasobola kwagala musajja oli nemwe kati oŋŋamba ntya genda mu mikolo gyo nga nkubira bajjo oliwa tugenda tutuuka nondeni okkiriza yewuunya ntiye nemwe omukolo gwono gwayise kibi nnyo kinnumye nnyo naye aŋŋambye nemuga station bw'oŋŋamba kati ngenda kusimbula ŋŋende kasese naŋŋamba genda nemugamba bwe bukyanga naŋŋamba tegugenda kubaayo nti eki tegugenda kubaayo
ne mwerezo emitwalo 2 nenteeka nalina maaka eyo tunga mpyo yo ba muziki neŋŋamba omwana giwawule mukkaawo tugenda ku toto yaawo ku Uganda House ne bagitereeza feet nina omulenzi ali Dubai bamuyita Kato waliwo omulenzi muyimbi kala bamuyita Lord Sunny ne mwanyinaze bamuyita Tihan ne mugituulira bebukotaawo Frobel manyina family mu kikajjo ne family awo ebukotaawo Frobel nga wolabaawo Middle East weri ey'ebyokulya restaurant si yeyooli n'abantu bali bamanyi yeyooli Middle East eno y'Abawarabu awali shawama bw'okwata eyo waliyo family yange ya Hajat Rashida kaakati yo ne yavuga nga Alfadi ye mulala Hajat mulala yewa Benz yewa Benz nga gwe kaakati Hajat oyo nawude mama Fina akubuuza waje bakolera obubonero bwa Benz yali amanyi yavuga emmotoka yali ayo nga mpaddewo Benz nulina olina emmotoka kano batekako kateeka bamukolera wa kuba terabika kuba Benz babukola anzanyirako oyo nazaala wange simwogerako nawulidde yebuuza abuuza waliwo amanyi gye bakolera akatwako kanyumidde manyirwa mu Uganda kaakati nga mpagala mashini yange tugamba saawa 10 tulina okutandika ekkubo tugende Kasese tujjayo ez'okumakya nga bukyajjukira Friday nkugambye ekiro ku 2 aŋŋambye kati nzirayo eka nebaka nali nsula Bukoto tiimu emala okuwagala ensawo ezinakwata ssente biki tiketi bazimpa atiketi Emma yali yazitusite nga yatusooseeyo saawa 10 twali twesuula kumpi nga mashini ejja ng'etandika kukoleera kumeza kiro nga musimu Hussein ali Dubai keeto ng'atuula wano avuga ntuula wano jukira nze tuba tukulumamu Tihani wali oba yali ani oyo Waswa Hassan oba ne Zulfa ng'etandika kkubo ngamukira oba tuyisange ng'onootuuka Emityana ng'ebifaananyi bitandise okujja Bafulavia Namulindwa kusaasira baani bannantume ng'okwanjula kutambula bali mu saaluuni saawa 11 ez'okumakya bali mu saaluuni bakolako nembuuza kiki ekigenda mu maaso saakubira station ng'ayinza okuŋŋamba ate komawo era teyannenyaako kuba yali akugambye neekoleera kati ne baŋŋamba okuva lwe yankubira Jeno Katumba Wamala Mama Fina basituka baketi basenga baani ne batuula paka le basinza station amaanyi genda n'omusajja omukolo oyagala toyagala gwina okuyimirira guli omukolo ne gubaayo nze nengenda ne tusolooza Kasese eyo ne tugikuba ne tugireka mu kkubiro ne tuva Kasese bundi bujo n'ebyaddako eyo emboozi y'ebbali ebizinesi negugwa tugenda okudda kyekiri mu bufumbo nga bali mu bufumbo awo wali firimu batambudde mu bufumbo omusajja afeza aba mobile money bokedde ekubi omusajja simanyi afeza abeeno abamubanja batandise okuvaayo naye byonna jjukira ye nobody bawa station mayanja bamusanze afera aba mobile money aguko nakalaba bawa station mayanja bamubanja egindi bamubanja egundi erinnya ne liryoka litandika okudobonkana banange naye nga nkuwa nti mukazi wattu azaagwa mu bantu abafu bayagala ennyo ng'ate bo tebamwagala abayaaye n'amaliriza paka lye yakkiriza nti bibaddewo tuba tuli awo covid najja n'ayiya agenza okuyimba alina munne omukyala bambi mukazi mulungi nnyo wa musiraamu nnyo wa mutima mubiri wamuyita Hajati Mariam Mubiru abeera Canada simumanyi ate amanyikiddwa wano mukyala ali musiraamu nnyo abeera Canada eyo era nali ndi awo naŋŋamba bambi station yaŋŋamba oli mukwano gwe nnyo
kati yabiŋŋamba ne wano olwo yawulira nti naye abantu bava ku ki ne mubuuze bitya nangamba nyina lunch ne Stasha Mayanja eyo Canada mu restaurants zaayo ku ssaawa 8 naye ndi mukulu Bannayuganda bali mu kukola video mbu yazze yeekwese yeekoze biki nangamba bafunamu ki awo wennyini kati wenzija era kuba nalaba omutwe Stasha yatuukidde mu lutalo nendaba babuloga wano Stasha abadde Uganda yalimba abantu nti agenze Canada naye anuulira ntego ono Sesolya alengera wala ate amanyi ebintu sooka otangaaze Bannayuganda ku kigenda mu maaso kuba omuntu alaba ebintu ku social media agenda kufuna ekifaananyi ekirala ekya Stasha ate nga mukazi wattu nalabye alinga awanika ekivvulu kati mukuba nti alina ekivvulu kyawanika ate nga amawulire agajja bwe gati gali negative ate nga nalabye alaka awanika Serena ennaku zino Serena ya bbeeyi abantu tuyita balayisi kati singa abantu batandika okutta erinnya lyo mu mbeera eno anaafuna abantu ye ababikola bafaaki ne Stasha atagenda kwesimba ku byabufuzi waliwo oyo omukyala bwe bagugulana omukyala gwe nawudde boogerako mbu Stasha olwatuse n'amulumbirawo omuyimbi no kakati Stasha Mayanja yagenda okugenda nga bigambye music abamu competition abamu okweripa ku mulala naye music wa Stasha si yona ggwako anti taggwako si babogam naye kati Stasha Mayanja nga bwe nkugambye nti abantu industry yafa tekyafuna bantu bakola mirimu okusinziira ku butuufu oli yeripa kano nagamba nze ngenda bakubira Stasha mu muwulire nga takumanyi tomulabangako temwina history ye ng'ayogera bwogezi kukakasa nsi nti naye gundi omulabe bwavuma yavumye baaba ekirala newabaawo agamba nze na breaking the story ekyo kittanya oli abantu n'amugamba nti Stasha yakomyewo Uganda nti kamwogereko Stasha kati Stasha yali akola live emu n'agamba eno si wakuzannya e Canada ng'ali Canada gye yagikolera n'agamba nti abantu eno wookya bw'otakola tofuna ssente olina kubanga okola kuba basasula ssaawa n'okukutikka nga tolina kyokola naye kugamba otuuka okwezza wekka ng'okkiriza ensonga ssente zenu zakutoba naye yali akola vidiyo ng'ategeeza Bannayuganda abali ku kyeyo nti tebanyooma mirimu ngo bw'oba ogenze ku kyeyo genda kukola okitegedde Stasha akola live eyo enkeera bagawandiika Stasha ekiyo kyamwokyezza era bagenda mutikka akomewo emitwe nagiraba nenga Stasha naye nga bw'omubuuza yagamba nze nali nzizaamu bantu ssuubi nti bw'ojja mu America oba Canada oba Europe ebitiibwa bye wava naye Uganda bikoma Uganda eriteri yakimanyi wano oba mupakasi bw'oba wajja oli muyimbi eno oba wajja kukola ki kukola gwe byoyita ebitiibwa byo nti oli wa kitalo nti ojja kutuuka ero bakwanirize bakole ki bakutigise sokwata buli kyolowooza nti kyakabi ku ggwe olwo abuulirira Bannayuganda banne era nyina omuyimbi gwe mmanyi lumu nja mwogera erinnya wakatikitiki oba naani bali mu America emirimu gyagana basiba mu kunywa nakukola ki balowooza bali Uganda era babeera mu kkuba simu sooka mperezeyo $5 bwe naakola bwe nti kati yali abuulirira banne nti bannange bw'ova e Uganda ng'olina status bw'olandinga ku Canada ne ku America giteeke wali kuba wajja kukola ssente okole ssente time bw'erituuka oliddayo e Uganda mu bitiibwa byoga naye eno tubonaabona kuba tuba tuzze kukola ki ko bano waliwo bajja abayita bawumbatuutu tufuna ekyokuwandiika Stasha Mayanja ekiyo kiganye agenda nakudda naye nga Stasha Mayanja y'omu ku bantu bannamukisa bwe yatuuka e Canada n'afuna empapula teyafuna visa wabula yafuna empapula mwana wala wafuna visa ya myaka 10 n'empapula kirala obutuuze kiki kirala n'azifuna n'asirika namukubirako lumu kiro sawa
nga ye erizirisa bwa 7 nanga nyina mukwano gwange ali bwati taliwo nyina omutuliramu ate nyina nakeeye walala ngolaganga ali mukola ne bwabadde mukamba kakati bana abanaku ba wano ne bagufu abanoonya amawulire views bamutise nyina mukwano gwange nyo mentally go suspect namulaba akozera live nti kati Station Mayanja nze nabagamba bamutikka kati yakomyewo ne yetwala ate ku airport ne yereta nembuuza ngajagala nenga musajja wange kamuleke ngajagala mubuuza enjawulo eri luddawa luli lwogamba nti Station yajja ne yereta ewaka ne kati bwagenze kyogamba mbu yezizaayo afuna ki mu kino namukasa afuna ki Station yali yekwese wano tagenda atalinyanga ku nnyonyi mbu Station abadde yekwese wano talinyanga ku nnyonyi mutagenda nga Canada adde yekwese Station namukubirako in fact bino nga bigenda okubaawo nga bwokubira omuntu nga mwanyinazi nga ndudde omukubirako embeera enkuttemu nsikatiddemu nampeereza sendwave abadde Canada nampaayo emitwalo oba nga 3 saagala nga 3 natuuka nokunga Nuruddin byaddala oyagala nkweyo ku ssente nga tokiŋŋambangako nga tokyogerangako ne mugaale mbadde wano obwavu ne bunnuma ne ŋŋamba nze ayina abange oli serious nti kamala okuva ku shift era nava ku shift mbandi emitwalo 3 nga gituuse nga zizze yampa $100 nga 10 ezewaabwe eze Canada omanyi dola ya Canada eringa 25 eya US 3 nga 6 depending so nazimba kyembuuza wana yali yekwese eki era kufuna kimukwe anti nanga kakati abantu yekwese wano twogera ebintu bye twogerako nga ate omuntu ali mu seta sobola okutambula kyembuuza babuuze bannayuganda Station batabaddeeyo kubaze kyendowooza nti abantu bano abakuba Station ya luli ne kati balaka baagala kudda mu muzanyo nedda bakuba abantu nga naye this time round Station abadde awanise agenza okujja ku airport nga awanise December nedda anti December aliyo mu kikadde kati ye concert eyiye ya mu June kankubere wano kati nze nsubira baagala mukubira mu mbeera eyo kumulemesa omanyi tulina abantu ku social media kuno bagufuula mugano kunonoozaayo buli muntu nga bagenda balaga nti mufi oba muli yalya Station Mayanja nga 7 June 2025 omulabe yawanise live in concert kakati kino kye yakola omanyi osobola okumanya nti bwengenda ebweru nenterereza abantu bange ng'okimanyi nti abuzayo emyezi 6 ekivulu kitooke kakati bw'aba yazze wano aze bwe n'ovaayo n'oga ngenda kufaafagana ne Station ote ekivulu oba namu weegali agasajja ekyokubiri n'omubuuza Station okubanga yajja yali yeekweka ki era ate y'omu n'avaayo n'ayogera kati omuntu atuuka n'agamba kambe omu kuboogedde ku Station si kuba omu bamukuba anti ŋŋamba ya akakasansi n'omubuuza gwe lwaki onyumirwaki okuba nga oyogera ku muntu ebitali bituufu ate n'obiremerako era Station Katonda n'amuvaamu ekivulu ekyo ne kitakola tekiyinza mpozi ng'enkuba anze manyi kijja kukola n'enkuba ne bwebeeto kuba abagenda okulaba Station balina amamotoka ku ndongo ya Station gye mmanyi n'ennyimba z'omanyi n'abantu kati trend gye baliko agenda kuba Serene yemwenye ne Uganda ne bannanyiniyo Uganda eno gibaddemu emyaka 2 egiise tulina abavubuka ku social media bezira kuwulira muyimba awanise kivulu anti nkugamba kakati Station gwe ekyo bakoze lutalo anti nkugamba ne bwe yafunye abantu era bakulaga ti yafunye baba anti kati abavubuka abo balaba bwe bafuna ati omuyimbi owaabwe kati bayogera bati nali nabo ne baŋŋamba Station manya lutalo teyafunye bantu kweteka mu byabufuzi ne mbagamba okireesi kabako nanoonya wa 5 kyali wange anti ng'amanyuza kabaka ali ku kalenda kwebiri anoonya muntu wa 5 alemedde mu 499 nedda kati muyina ennugu ne mugane ddogambye byabufuzi butawagira nuupu
ne mugamba naye ono yafuna ne endorsement ya president wa NUP ayina abantu bina tumukole tutya ate nze Kabaka nayagala yabadde Masaka nga ayina abantu ebi nze nayagala mugamba ebyo bye twogerako politics tumujje muki mu music kuba mmwe temumwagala bwajje wammwe nemwe kati politics omulabye bwe bakubuuza Zexi omanyi kati oyo ng'oleetamu ng'otandika kunnyonnyola bwe bakubuuza nti Miki wamulaba mu nnyendo omanyi kati mmwe nomugamba kati kitegeeza byonna tubijjewo tugambe endongo ate nze kyasobola okusala oba obutasala nze ate abantu bano bannayuganda natandise okubalaba sibootegeerera kuba nze omusajja ono wa Eagles Production era Ronald Mayinja bannange yafuna criticism ey'amaanyi naye mba ngamba Serena baagigala teyabagoba kati bwe natunda ne lutalo ku bigambo ebyamu nze nali simuswe nafuna abantu 10 lutalo kubanga jjukira okuyingira ordinary emitwalo 10 n'egi Serena y'abantu balina ssente anti naye bonna anti ekugaye nti enkuba ne bwetonya omuntu alina ssente kamu juni enkuba ne bwetonya Seshia agenda kujjuza kuba bagenda okulaba Seshia bavuga mmotoka gamba n'abantu abalina ssente zaabwe ekyokubiri omuntu alina ssente aba yeetegeerera tomutegeerera omuntu atalina ssente gwe bagamba tudde eno nadde eno nomuntu alina ssente atuka aba yeerowooleza naga Seshia abadde ategese wankulukoko awo mutegeerera naye wano naye ku Serena agenda eri kirasi yega tebagitegeerera so n'ensonga bwetyo njagadde nkukomyawo ku station olunaku olwaleero okujjako alina kyabuuza naye nkugaye byowulira ku station ebisinga si bituufu mpalana mukazi wa mirembe atazaalwanyisibwa bya Carol Nantongo yayogeranga omuntu bw'olwalamu oba n'agenda mu ssabo ne bamugamba bayimbi banno bebakukola ki ate nga kisoboka bamugamba nti bayimbi banno bebakuloga agenda okugattagatta ndooza Sitesha Mayanja atali mu ggwanga byadda bino byabwe yadda wagiraawo n'amaliriza naye nga Sitesha Mayanja talina nakirowooza bwemubuuza omuyimbi bwe baali bateekwatagana bulungi yali Maureen Nantume ne bamala ne bakola ki ate tebeerogeera tebeeroga kati ate atandikire Nantongo by then yalina ennyimba lumu 2 kati yayina yaweza muyimbi mulungi ye yayimba ne Eddie yawe ayina oliwa muyimbi mulungi nnyo kakati naye yabyogeranga bw'onyumye interview mu interview kati n'amaliza n'agamba nze ekituufu kiri nti Sitesha mwanfuna bubisigamba nga kunti yakola yandoga ko bano ye yakuloga nga bwe mbamanyi babuloga be Uganda najja n'agamba na omwana gwe mwogerako muwagira mwagala era nayinza okiraba nedda kati bwe bagamba oba omwagala oba temwagala fe tugamba tomwagala kati oli naakuterawo olutalo lwotamanyi nakumanya lwotamanyi bakutonderawo n'olutalo ng'oli eno noli tomanyi naye nga we n'olutalo bakutondeddewo oba oliawo ng'olaba bakubira noli ate wayombere gundi tubirabawa batugambye toyagala gwe nomuganyina gwe nabuuza omwana nanyiigira nyina yabadde ku live yanaŋŋamba noli ninkwagala nnyo kati olina musonga za Haji naye wagamba mbu Bobi Wine tomwagala ne mugala saagamba nti simwagala nagamba muŋŋamba saagala Bobi Wine ne mbabuuza ye mubuuza n'abagamba njagala lwaki mukibuuza nze nzekka naye mukimubuuze nti bana mubuuze ye nudi ni omwagala era ne mugana nti nedda mmwe kasita mumwagala kirungi nze mundeke naye nga ekinyaakyo sensi simuyinaako buzibu naye oli akukaka ateekewo embeera naye baga kati oba muŋŋamba simwagala era simwagala ate awo wabita budde saabita anti nkugamba oli kyayagala okuwulira kati njagala akiwulire akakkane ogenda kuwulira ab'ettaki ogenda kuwulira ab'e South Africa mbadde sinakyogera ani abadde ampererayo fees z'abaana era gwadewere n'emmere gwagyegulira n'amafuta mu motoka yogenda kweteramu kyangu nnyo ekyokubiri gulwaki okako okwagala anti bagenda kuassassinatinga ku social media YouTube yagundi etuuseewa tebasobola yakasuku bagiwa wiiki naye tugenda mu myezi tebasobola byeboogera bisoboka ebimu naye nga okutiisatiisa kati twawulabye nga bakuba zaake naye nga kyekikubya zaake mbu zaake omukulembeze yali soloti ng'alinayo okutambula ne biki ate ye n'alwana mu paalamenti mbu ayagala kwawulamu masannyalaze kobbaka tukukube obonerere abamu kuba bali wano Uganda bannupu pennyini bagamba ayingirira amasannyalaze omukulembeze ali eri ate naye yeerwanya mu paalamenti kugamba attention bagiwe nnyo zaake agitole ku muki
niye bane ba comrade kati beba abakulu nze ngamba ddako bane ba comrade naye nga zaakaali ku kozi ey'abantu ba bulijjo ab'emmwanyi gw'ogamba kati ekyo bwe yakikoze ayagala kwawula muki mu masannyalaze kubanza etunuulire nnyo abayita ba comrade bakuba baabwe hitman nkulese leero mugitambulireko mulabe ensonga gw'oteesa ki owabula otya comment section tujja kuba tugenda maaso n'okufuna obubaka bwammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.